nakugambye wano revolution wetuuse yesawo eri mu kwawula lwaki kati etuuse ku stage tulina okwawula abantu abalina okusika ekigi kya revolution bus tugende gye tulaga n'abalina okutuula mu maaso okusoma maapu bano abaana siba NRM ekisooka bali ku perolo y'aba politicians kuba defendinga ekyokubiri illiteracy yebabonyabonya okitegeera illiteracy yebabonyabonya naye gwe nakugambye kwanza nina belief nti 100 illiterate heads cannot challenge 1 illiterate head temusobola okitegeera kati kino nakyo kya P4 mukindeetere nkiteeke mu kirasi kisooke kiyige omanyi biri kuno bireekaanolwa numbers naye totally tebalina kye bategeera when we come to policies just kireekaana buleekaanyi kakati kitugambye nti Museveni atya NUP let us watch this kati nakyo mukindeetere nsooke nkisomese nakyo nkiveeko nabagaye mwena ngenda bawaamu ate buli omu ngenda muwa ku style gy'ogiramu bampita Dr. Shama okitegeera Dr. Shama the professional one just watch this awo kawe bufokasinze ababaka NUP ababaka NUP nkubulira oli abanga ali ku mission nga kyokka kyaliko NUP nga yebulirwa ajja kuwa NUP atakuwadde akasaidi oba kuwa negativity eva njagala mutegere nti abantu bali ku mirimu ekibiina kya NUP Museveni kimukizanyisa Museveni ebyobufuzi ebiri expensive ekyo kye muba mutegeera kanka kuddiremu ekibiina kya NUP kizanyisa Museveni ebyobufuzi ebiri expensive nga bw'okiwulira kakati tayagala kibeewo era Museveni atagetinze ebintu bisatu kambikubuulire Museveni atagetinze NUP ng'ekibiina n'atagetinga abantu ati gwe kyana kya P4 wate mwasoma ku constitution wakoma mu P4 okitegeera so mweno revolution tegeera according to your level National Unity Platform is controlled by Yoweri Kaguta Museveni tasobola controllinga kintu kibayita people power. National Unity Platform is controlled by Museveni. How? It is registered under the Political Parties and Organizations Act 2005. Mwaji controlling anti erichi kino ekintu kino kiri stipulated in the constitution eya Uganda Constitutional Amendment of 1995 mweri oshegere kintu ekyo kitegeza nti naginako control egenda kugendera ku mateeka aga system yennyini Mulwensonga ati guidelines zino we baziteerawo National Unity Platform yaitenda forming wasike ekibiina ekisooseewo you illiterate okitegera ekintu ekyo si kye ekisooseewo the Political Parties and Organizations Act the guidelines ezateekawo o controlling a political parties zonna ezikola activities mu system eya Uganda which is under the Constitutional Amendment of 1995 kitegeeza ki kino kiri mikono gya Museveni political parties zonna ziri mu nkwawa za Museveni yensonga lwaki John Bosco Kibalama eyakikyusa okuva mu NURD n'akigabira National Unity Platform NEC not His Excellency Kyagulanyi kino ekibiina si kya Kyagulanyi nga president wa people power no please kino ekibiina kikulemberwa NEC eya National Unity Platform era nga kisobola okujjawo president ono ne bateekawo omulala anytime senga babeera bayimuliddemu olugwe nga balina gwe baagala okuleeta basobola okumugjawo ne bateekawo omulala wabula mu people power fe to believing that a revolutionary leader is always one kubanga ki revolution ene shapingira ku the revolutionary leader and no one can control him because it is just a wave otherwise mu America jali okola emirimu gya revolution senga bali basobola mu controlling obanga yagenzeyo ngwa National Unity Platform yandibadde asobola controlling wabula okubanga National Unity Platform jurisdiction zayo oba amaanyi gayo ne constitution yayo gakoma mu Uganda eri jali activities zonna they cannot be controlled by Yoweri Kaguta Museveni wabula mu Uganda wano zonna zibeera controlled by Yoweri Kaguta Museveni for example tujukira tour eyasooka bali balina okuwandiikira IGP ne bamugamba kugenda wano ne wano nga balina ne bibakotinga mu constitution eya Uganda okitegedde eya Uganda nti ekibiina kino tekisobola kwetaaya nga tekimusabye lukusa kitaawo gwabeera mu controllingira mu makage oba kugamba sooka oveewo ogenda osajja kule otandika amakaago okitegera bino ebyana mbagambye butasoma bwe bibibonyabonya nekyefuula nti kijja kuwogera ebintu ebyabasoma oli wa P4 ato discussinga bintu byabasoma okitegera ekintu ekyo ekibiina kiri registered mu system eri facade era ki operatingira mu system eri fake
yensonga lwaki National Unity Platform esobola okuyisaamu ababaka 2 oba 2.5 ne bagiwako ababaka 4 kubanga tekirina control yasobola kikontrolinga nga wayagadde wabula tasobola controllinga muzimu ogwa people power yensonga lwaki ffe tugamba yesawe ekintu kyasobola okukontrolinga tukiveemu tudde ku kirala. National Unity Platform yegenda mu kalulu ne bagiteereza amaje buli wamu ne bateekawo amaje ne bakuba emigo ne babasiba abalala ne babatta okitegera then n'amala n'amuwa ekintu kye bayita sanctioned opposition status n'amugamba nti ku babakabo 2.5 bwaleeta nze njagala kaana mu 8 bokka. National Unity Platform ne bowing down ne kirizo bwa leader of opposition okitegedde ekintu ekyo lwaki it is controlled by him. Kati ekintu kyosobola controlling ate kyoyagala kiveewo olete ku kino kyotasobola controlling mukozese emitwe nabagambye ku eno level I am leaving no stone unturned. Omanyi mwina numbers ezo ze mutuuleyo ne zitandika okuba wana ndi oli mugezi professor kati njagala nkulage nti weetaaga kudda mu nursery oyige ebintu bino okitegedde obanga oli wa P4 discussing ebintu bya P4 toyogera ku constitution gyotamanyi ekintu kyonna ekikwatagana n'amateeka kireke kubanga toyina kyomanyi ku mateeka mukulu weewumuzeeko kitegedde. Then nkyakwongera National Unity Platform okukola activity yonna erina okusooka okusaba olukusa ng'erusaba system nga gwe woonakeera ku makya ng'oyagala ogenda okusamba kapiira ng'olina okuyita maama wo bataata wo n'omugamba ti taata njagala genda kusamba kapiira kitegeeza taata wo yali mu control yo waba akuganye tojja kugenda waba akukkiriza ojja kugenda kati ekintu ekiri control ate kyogamba muno tasobola kigira mu kyapya ne bannange ganaagaana mugasaasire okitegera ekintu kino bano be basinga okwemenya n'omala obudde bungi nnyo ng'owoggana naye nga by'owoggana bya kisiru ate munnange ng'olina n'abakuwuliriza era ne batandika n'okkuwaana naye nga by'oyogedde byonna bya kisiru. Omanyi lwaki National Unity Platform yasabanga olukusa ne bagigamba otojja gendawo neesaba ekisaawe ne bakikyusa lwaki they are controlled by the system, they are weak, the system is stronger than them okitegera so they can control this kitegeeza okubeerawo kwa National Unity Platform kuyamba nnyo Museveni kyova olaba obutayalayira bwabwe kwabadde kugendamu kuba big bro nga tebalayidde kubanga ki yabadde talina opposition yeeyagalire mu challenge ngiri kubanga ffe tukkiriza akalute kaliyo kati n'agamba akalute kaliyo wadde badde military operation mujje mu challenge ngiri nabo bennyini ne bagamba tukkiriza okubeera balida opposition kati kitegeeza tebamucontrollinga mukulu nga ne constitution yennyini gyoyogerako National Unity Platform teyina certificate of participation tegirina okitegedde ekintu ekyo obutabeera na certificate of participation kitegeeza kale tukozese ku common sense yes tukozese ku common sense kubanga obwongo bwo butono nnyo okutandika okuchallenginga ekintu ekyo kitegeera lwaki ekibiina tekibeera na certificate of participation. National Unity Platform yalayiza ba MPs naye nga akalute yakalimu certificate of participation kyetegeeza akalute bakalimu naye wedde tetwakalimu mukama waffe atuyise tukwata akafaako okubiri tumuchallenging tumuvugagira tukkiriza kubanga ki atuteredde eri omusimbi okitegedde atuteredde eri omusimbi njagala mbuli wa people power gwe bawadde ssente mumbuli wa people power nabagambye kweno stage mugenda kufuna obuzibu mwakutte ssente empitirivu ne muziwa abatasoma please munonyezeeko ku bantu abasoma mu people power kyemugamba temulimu ku basoma basobola ku challenginga nga basobola okwotinga etteeka lyayogedde twogera ku article ekugamba nti senga akalulu kabeeramu irregularity yonna kabeera null and void which means it does not meet the democratic principle of the Universal Declaration of the Human Rights. This is a United Nations Charter gyetwogerako ti National Unity Platform olwokubanga eri controlled by the system yakoze ekya yagambye okay wadde amateeka tegaaliwo wadde akalulu tekali free and fair wadde yali military operation fe tukkiriza tujje tukuchallenging mukama waffe tukkiriza tubeere ba leader of opposition kakati byotulamu notandika okusomesa ate munnange ne bakuwuliriza munnange n'abasaze mwera mu comment section obasangamu nga bagamba oli professor naye nga gwe weeraba kati ku level yo ebintu byenkunyonyodde okyali professor oba oli illiterate you are just an illiterate mweno revolution mulimu ebintu by'abatasoma please mukole ku ebyo ebyabasoma mubireke kubanga ki mugenda kuwabya abantu ne ANC yatuuka n'erya mu Nelson Mandela olukwe era waaliyo abatasoma ba illiterates nga mwinge ebintu babitaputa kifuula nnenge abasiriwaza wala wabula abasoma we basituka babalaga abantu ekitufu muna Uganda NUP is controlled by the system and NUP is weaker than the system. What do we need? We need to revoke people power. Esaweno people power yetaaga okusituka okitegera people power yetaaga okusituka muve mu politics of deception gwe bali mu bazanya nga bawadde buno please ba politician mulete ku baana abasoma bano mubaleke just numbers zibalimba but the heads are empty inside them mulete abalala
temugenda kutta linnya lya president waffe mwe nga mbatunulidde musaaga mmwe